Ne karo kasita. Yep. Lulungi. Era tekwedde ddala bubi ku TikTok. Yeah. Wala posting abantu bagamba how come Spice Dana nedda tugende maaso amma embeera bwetyo bweyimiridde omukulu Drake ne Kanye West kati tulinza Kanye West kyagenda kuddamu omanyisi omuntu atera okusirika agenda kuddamu alinga so tosaavaayo n'okwata layini ya mukazi we ng'alaga ennaku gyayise mu bufumbo nga tebaakawukana n'ogiteeka mu kayimba n'okayita rescue me ng'olinga agamba babadde bamutulugunya gy'abadde so katulinde Kanye West kyanaddamu then bwe tuva awaawo awiiki eno olunaku lwakubiri nagenzeeko ku mu Uganda muno mulimu ebifo ebimu nga omuntu ayinza omuvubuka ali eyo omuvubuka ayagala ogenda mu America ayagala ogenda Canada ayagala ogenda UK Uganda ensinga America no nkubulira amazima waliwo ebifi wano mu Uganda kyobeera mu Fahima badde ngenda kuyita no prima kyobeera mu Fahima abantu ne bakubuuza wabaddewa so nagenza awo Entebbe bagita Rasta Beach eri kumpi n'Anderita nensanga mukwano gwange Peter Miles omumanyi namuwulira yayimbira Peter Miles namuwulira so when I had ne Peter Miles nantwalako ku ride boat cruise so mukutwala ku boat cruise I had fun ne tugendako ka island akamu akazinga aho nga bw'obiraba awo nabadde ngambuza ku Peter kati awo twadde tutuuse olaba engeri eggulu gye reflecting ku mazzi kati omuntu Fahima ayinza okubuuza kiki bakoze Alani kiki bakoze lawo omusajja I was on a boat cruise my friend with the one and only dancehall king Peter Miles Kanyike so ekintu kyabadde kirungi nnyo twagenze n'emikwano gyaffe egy'enjawulo waliwo omukwano gwange oyogola musaati ya blue oyo ali musaati ya blue yavudde UK we met in London twali East London now first gate we yampikinga tusobola okuba nga ate anambuzaamuko naye awe tuli Uganda akakazinga kalungi nnyo nga bw'okalaba Divorce ajja kuddusaako vidiyo eyo mu maaso nga nziruka neetolola akazinga ako onadde nyumya Divorce twa ku ddoboozi tono nnyo nga nyumyako ne Peter Miles katono tukomewo balage engeri nanyumiddwamu then tuwumulemu katono. We could say no. This is because it's in-house. It's for my friend, but sometimes, I have a crew of captains. So in case anyone wants a ride with Peter, that we can talk on a personal basis, depending if I'm free. You know, it all depends on availability. How long is the distance from where we've come from? From let me say, Entebbe to here. Count about 30 to 35 minutes, roughly 30-35 minutes. At cruising speed. It can be faster, but with clients, we don't go too fast. Wow. Yeah, man. So, Uncle Peter baddiremuko mu Luganda eri abantu bange abamu ng'oluzungu lubasumbuwa baddiremuko sente ezo oli abantu nga balina sente bajja kumbuuza ensonga lwaki twogera mu dollars tetera okudiringa ne batourist kati kibanguyira oli ne bw'aba avudde Czechoslovakia oba avudde Italy kasogamba dollars abasobola okukompitinga amangu naye nga muze Uganda nazo tuzikyusa kati mu dollar bantu 10 luxury sound leather carpet ngabo kirabye $5 olunaku lulamba oba mwine eri bakutwala ne bakuleeta so Divorce nzirisuzaako mu maaso wali eri nga ndi mu Balaga ate island ngolo tumaze okuva ku island waliwo mu maaso awo we nabadde nziruka nga ndaga abantu obugazi bwe island like mbadde sigenda nko ku island that was my first time ogenda nga bw'okiraba awo okitegeera kwega Bulago bayitayo Bulago Island bagita Pineapple Bay Resort like ekifo kiri mu mazzi wakati naye efo byo birungi nnyo ddala mu Uganda naffe last week twali tulina bintu bye shooting nga tuye ku World Waters oba owulirayo World Waters eyo nali njagala okugulayo katubulemu ko katono